Yes, mbaniriza akati kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribinge ate munyige nekkale bagita Faadi TV UG abali e Saudi Arabia bebaza ne bagamba nti muli w'amaanyi poliisi nansana ekutte omukazi kalibutemu eyazadde omwana n'amusula mu kaabuyonjo. Ngenda kwambi kutuusako byonna wano ku Faadi TV ne badembe tuli nansana ennaku zino abeeramu bannange ebintu ebikambwe okuzaala. Jjukira waliyo omukyala era yatuze omwana we naye ne yeetuga byabadde nansana ganda kyokka n'ono kikambwe bagamba nti omukwati ayina embabazi Moolini nga wa myaka 18 ono okukwatibwa kyaddiidde mukama we ne wagaba praise gy'abadde akola ng'omukozi wawaka okulaba ng'aludde ennyo ebweru n'asaba wamunoonyeko kwe kumusanga mu kaabuyonjo ng'avulubanye omusaayi oluvannyuma n'awulira omwana ng'akaabira wansi mu kinnya kya kaabuyonjo. Ono yakubye enjulu eyasombodde abatuuze oluvannyuma abayise poliisi n'eggyayo omwana ono ng'akyali mulamu. Maama n'omwana obudde buno abafuna bugini mu ddwaliro Kawempe janagibwa atandika okuba nga awere n'embwa n'emisango gye yakoze. Bamuyita ayina embabazi Moolini, boss we in wagaba praise yabadde akola ng'omukozi nansana. Kati boss yawulidde omwana ng'ayajja na mutwe wabula yasose kulaba omukozi ono ng'aludde ebweru n'agamba akola ki ebweru. Kumba akaana nga yakawuzumiza dda mu kaabuyonjo byabadde nansana ennaku zino abeeramu ensasagge misango giri misango mizibu nnyo gyakuttiŋŋana. Ekyayambe munaye poliisi yayanguye. Sometimes poliisi erwawo naye ku mundi guno yayanguye bebi ne bamusikambulayo mu kinnya kya kaabuyonjo. Ebisesinga omuntu nga si wakuli wakufa. Imagine okwana kati nga kabebi ako kabeera nga kakyali kato buba busika mangu ebintuntu ebulwadde buba busika mangu nisi oba akagyeyo nga kalamu teke bakagyeyo nga kalamu nga kali kirya bambi nga kakyali kalamu. Maama waako yabadde akawuzumiza mu kaabuyonjo. Onagenda kugulako omusango gwakugezaako kutta mwana era nga omwana esaasi nali mu ddwaliro bagezaako kubanga bamuteeka mu byuma okulaka nga bakola ki okulaka nga bayambako bamuyambako kubanga bamukwasaganyako ku bulamu kubanga yabadde akyali mwana muto bamugye mu ttooyi nga omanyi naye mu ttooyi ebikyafu bibeerayo. Nabye bangi abawolereza omukyalo ono ayina embabazi Moolini. Mbu simanyanga mbu ayinza okuba yabadde agenze kweyamba mbu omwana n'afulumayo n'akola ki n'amugwako mu kaabuyonjo. So eri abamuwolereza Moolini bagamba omwana teyamusuddeyo ng'akigenderedde. Jjukira amateeka go tegaagala kumanya oba wamusuddeyo kigendedde biki byabaddewo tebaagala kumanya otinokangavulwa. Ate bakujjanjaba empingo zikuli ku kkubo zikuli ku mikono ku katanda. Zanya gulina okuzannya era nga poliisi y'ennansana yatanyisedde okuba yakola ki tanyisedde okuba nga munnanki batandika okuba nga batunula mu musango guno gwa mwana muwala ono Moolini yabadde agezaako okuba nga atta bebi we. Byabadde nansana tenawera na wiiki ng'omuwala atuze omwana we ne yetta. Ayina embabazi ali wakati w'emyaka 18. Abaana bano bazaala bakyali bato. Bannaye abaana abawala bazaala bakyali bato. Ekyamazima emyaka 18 mbandaba omuwala bakyali muto okuzaala. Ekyamazima bafuna embuto sajja bafunisa embuto lusi ne bakakana nga tebadde buyambi kati ono yabadde akola bwa meeri kyokka ate ng'ali lubuto kibategeeza omusajja amusuulawo. Abaana abawala baggwamu nnyo wamulimbalimba ng'agenda naye tamanyi ebisajja biri ebisajja emu nga bebizunga buzunzi mbawala ng'abe yakafunisa embuto tabala. Abawala tebeegendereza ekizibu ekiri ku baana abawala tebeetegereza. Manye ebyebyo kati wuuyo poliisi baamukutte yadde atta mwana musango gwa kutta muntu.